twebaza Katonda kuba mukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Era mwebaza kubanga awaniridde obulamu bwo. Erinnya lyetukuvu lyebazibwe obw'ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okubanga owuliriza ebigambo bino era ng'obigoberera ate ng'obigabanako n'abalala. Tuli mu program amaka n'obufumbo wano ku Hope Channel TV. Tuzze tuyiga ebigambo bino okumala ekiseera kiwanvu. Era olina omukisa munene nnyo nnyini ddala okola ebigambo bino ku YouTube channel yange eya Pastor Sebagala Ivan Samuel. N'ogenda n'obiraba n'obyetegereza, no subscribinga, no clickinga notification button, no commentinga, no likinga. Nekisobola okuyamba okwongera okuyiga ebigambo bino n'obimanya ate n'obitegeera. Si ekyo kyokka. Ate osobola tugobera live ku programs zino gw'atali kumpi na TV yo, ku Hope Channel Uganda. Nosobola okola ebigambo bino buli ssaawa 4 ez'okumakya na buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Noyongera okubiraba, noyongera okubitegeera, noyongera okuzimbibwa ng'omuvubuka. Si muvubuka yekka, naye n'abantu bonna abali abalaba ebigambo bino ffenna tuzimbibwa wamu mu programu eno amaka n'obufumbo. Katusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otwagala. Olina byeyagala okwogera naffe leero byogere Mukama. Otusomese otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekimu ekyenjagala nkutegeeze baganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Tetulina Katonda atwagala ennyo ate afaayo nnyo eri obulamu bwaffe. Tatusindika wala, tatugoba, buli kiseera atwaniriza, buli kiseera atusembeza, buli we tumwesiga ayongera okutulungamya ne mu nsonga ez'amaka awamu n'obufumbo. Enkomerero ya byonna tugenda kukizuula nti Katonda kye kintu kyokka kitwali twetaaga mu bulamu buno okubeera successful. Kale nno kirungi nnyo mu byokola byonna n'omukulembeza era n'omusoosa mu byonna. N'amaka ye yagateekawo yayinza okugalungamya n'okugakulembera, okugajjamu akasunguyira entalo n'ebirala ng'atukyusa okuva munda ne tulyoka tuba suitable okubeera mu maka agawesa erinnya ly'ekitiibwa. Twogera ku Christian courtship, okukwanagana okw'ekikristaayo. Era omulundi guli bwe twabadde tuyiga twagambye nti okukwanaganya okw'ekikristaayo kulina ebintu bisatu kutambulira. Naye twali tunaba kubyogerako ne tugamba nti okuwulira nti olina omuwala gwe weegombye, okuwulira nti olina omuvubuka gwe weegombye kya butonde, tekirina mutawaana era tukiyimiriza kubanga kiri mu ggwe munda kya buzaaliranwa. Naye tulabula eri abo abatannaba kwetuuka abali under age nti ggwe bw'okiwuliranga kiziyizenga kubanga tonnaba kutuukira ddala kukutegeerera ddala kiki omutima kikukutuma kukola. Olwekyo beera mwegendereza gwe atannaba kutuuka mu myaka mituufu okupapaapapa n'okugwirana n'okusikibwa ebyo by'owulidde ebikyamuse munda mu ggwe naye nga tebigenda kukutuusa mu mutawaana bitte n'ebiseera ebijja eby'omu maaso eby'enteekateeka ez'amaka awamu n'obufumbo. Naye gwe atuuse tekirina mutawaana. Naye waliwo ebintu bisatu by'oteekwa okuzimbirako enteekateeka eno. Twagambye nti ekisooka era ky'olina okutwala nga kikulu, oteekwa okubeera nga olina ebigendererwa ebituufu eby'amazima mu nsonga eno eya maka n'obufumbo. Oteekwa okuba ng'olina ebigendererwa ebituufu. Buli wootabeera na bigendererwa bituufu, njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, togenda kukola bintu bituufu. Ebiruubirirwa bye biriwa mu nteekateeka eno? That is the most important question. Eno kyenva nkusaba obeere n'ebigendererwa ebituufu. Buli lw'obeera n'ebigendererwa ebituufu okola ebintu ebituufu. Ekyokubiri oteekwa okuba n'okumanya. Okumanya nsonga nkulu nnyo. Buli w'ofuna okumanya ku kintu okikola bulungi, okikola mu butuufu bwakyo, okikola mu ngeri egwanidde. Kkiriza okumanya ebeere nnamuziga evuga ebintu by'okola. Olw'okuba nti omukwano gulinaanye nnyo feelings ne emotions. Ebiseera ebisinga obungi bitwerabiza nti ate tulina n'okulowooza. Abasinga obungi bayingira mu nsonga zino eza courtship ku lw'ekyo kyawulira munda. Ekituufu ye ffenna twandiyingidde olw'ensonga eyo. Naye si eyo yokka.
tekimala okulaba obulabi omuwala anyirira eyo ne kibanga kimala okuba nti kati oteeseteese okumwetikka kwanagana naye tekimala bw'omaze kulaba muvubuka yeevuga n'ogamba nti ekyo kiwedde. Waliwo ebintu ebirala bingi by'oteeka okutunuulira muwala gwe, waliwo ebintu bingi by'oteeka okutunuulira musajja gwe. Tekimala kyokka kuba nti omuwala bw'ayambala engoye zimufiitinga zimunyumira, ekyo kirungi, naye ekyo kyokka tekimala okuba nti kikigenda okukulembera mu Christian courtship. Tugamba nti knowledge is essential. Oteeka okuba n'okumanya ku bintu bino, oteeka okuba n'okutegeera ku bintu bino osobole okuzimba kye bayita Christian courtship ng'okizimba bulungi, ng'okizimba mu ngeri egwanidde ate ng'okizimba mu ngeri entuufu. Kale nno ekisooka twagamba nti kiba kikulu nnyo omuntu n'obanga bw'obanga ogenda okuzimba kye bayita Christian courtship, n'obanga obulamu bwo ate bufugibwa kukyamuukirira, n'obanga obulamu bwo tebufugibwa bufugibwa by'owulira, n'obanga olina kituyita self control. Okwefuga kirungo kinene nnyo mu courtship kubanga kiwa omukisa ogw'obulamu bwammwe okuzimbagana nga tewali kibutaataaganya, ne musobola ne muzimbagana ne musobola okufuuka abantu abalungi abatuufu abagenda okubeera mu maka n'obufumbo nga mugalimu nga muli basanyufu. Abantu bangi abayingidde amaka n'obufumbo nga bakyamuse bucyamusi tebalina self control, olwokuba tebalina kwefuga, ebintu bye bifudde. Batandisa amaka tegayinza kubeerawo, tegasobola kuwangaala, tegalina ssanyu, tegalina mirembe, tegalina ssuubi, batagala butagazi. N'abamu nno nga bantu babuvunaanyizibwa, n'abale mu bita baserebu b'ensi eno ng'ensi yonna ebakuŋŋaanirako naye nga tebasobola kuba n'amaka. Their homes are not stable. It's not easy to manage a home. It's not easy to manage a wife. It's not easy to manage a husband. So as you approach courtship, make sure you have self-control. If you are to have a home and a family that will last forever, that is the purpose of this program. Lwekyo nkusaba ffe mu program tuzimba maka ga kiseera kyonna, tetuzimba maka ga kukyamuukirira mba abantu bafumbirwe wiiki 2 abo abantu basinkaneko bakole bye bakola bagende. Tuzimba maka nga ga kiseera kyonna ate nga ga mirembe na mirembe. That is the most important thing that we need to think at and about. So ekyo kikulu nnyo. Diru embeera omweteefuteefu tuli ku Christian courtship. Diru embeera omweteefuteefu okuyingira ensonga y'okukwanagana. Si kyangu nnyo okubuulira emyaka nti oteeka kutandikira ku myaka gino okuggyako ekikakafu tiwaakiri wandiyingidde ensonga zino ng'omaze okuyisa emyaka 21. Nzige magezi genkuwa gano gange si kyawandiikibwa kya Bayibuli ate si mateeka wa Uganda, naye nze mpa amagezi buli muvubuka aliyo omuwala n'omulenzi obanga olina ekikemo ekyokutandika amaka currently we tuyimiridde, nkusaba busabi otandike ku nsonga ez'okutandika amaka n'obufumbo waakiri ng'owezezza emyaka 21 ng'okyali wansi w'emyaka egyo. Nkuwa buuyi magezi sooka olindemuko, sooka olindemuko myaka 19 myaka 2 gumiikirizaamuko katini sooka omalirize senior 6 sooka osomeke initial stages ez'okusoma sooka obeeko ne wootuuka biyinza okutawaanyamu gowe 19 okutandika okwogera ku bintu by'obufumbo biyinza okukalubamu okujjako eri abo bayinza okuba nga babadde tebali mu systems zino za kusoma, badde waka yabadda ku by'okusoma P7 n'akulira waka n'abeera waawo zoga nti waayo bwongo bwebuzze bumakiwalinga into a woman or into a man kubanga yatandika okukola maybe at 17 kati watuukira mu 20 nga akoze for some 3 to 4 years, but there are not so many abafaanana bwe bato. So nze mpa amagezi you should be 21 beera n'emyaka 21 awojja kutandika bulungi, awojja kutandika bulungi ekigambo kibayita courtship. Naye ng'oggyeko ebyo waliwo bino by'oteeka okumanya. Criteria zirinya z'oteeka okumanyirako nti omuntu gwe ŋŋenda okuyingira naye mu courtship
ddala agwana nange kennyini ntuuse. Ekisooka nakyogerako, it is the spiritual, emotional and mental maturity. Physically ng'omuntu akuze, mentally ng'ebirowoozo bwe bikuze, spiritually ng'obulamu bw'omwoyo bukuze. Sandyagadde mu Christian courtship tugamba tekyandibadde kirungi mmwe kuyingira mu kukwanagana nga temwonna kukola mu birowoozo. Naye kintu kibayita okukola ebirowoozo kikulu. Waliyo abantu bakyali mu birowoozo by'ekito. Ebirowoozo nga bw'obitunuulira tebinnaba kutuuka kuwanirira maka na bufumbo, ng'oli ebirowoozo byalina. N'abavubuka mbategeeza abalaba ebigambo bino bangi kumwe ng'ebirowoozo byammwe biswaza nga tonnaba kukula mu birowoozo, omutwe gwo tegunnakula, nga tunoonya obukulu bwo tetunnaba kubulaba. Omuwala tunuulira omuvubuka oba ali mature. There is need of maturity. Si bintu bya kusaagasaaga ebyekito abantu bebabeerabeeramu. There is need of maturity. Weetaaga okubeera mature enough obanga onayingira ekigambo kye bayita amaka awamu n'obufumbo. Mentally bongo nga bukuze nga bwe nakinnyonnyola. Oli bavubuka nga birowoozo bw'obitunuulira tebinnaba kukula, akyalinga mwana muto, akyalowooza ebintu binafu. Mulimu n'abawala abali bwe batyo, akyalowooza chipusi, chicken, ngege, biiki. Si bibi ne bwe bitandika okwetoloolerwako omukwano n'okwagala, kitegeeza obwongo obukyali bunafu. Kafejja vaazi olw'okuba tampaddeyo kasente kagula ku KFC kakati olutanjagala. Omukwano okuba gukyetolera ku bifi bya nkoko na tali kulidde chips ate namusaba Teddy Bear ate teyagimpa. Bekibanga omukwano ogukyetolera ku biddole. Kakati gwe tonnakula, tonnaba na kutegeera kyogenda kuyingiramu. Ekituufu bintu birala biweetaaga okukola si bino. Si bino. So bw'obanga onaabeera ready for Christian courtship, you have to be mentally mature, emotionally mature. Ng'osobola okufuga ky'owulira. That is emotional maturity. Sobola okufuga ky'owulira, kubanga courtship ne marriage etambulira ku emotional intelligence eteeka okuba nga eri very high. Abantu ababeera mu bufumbo sibo okumanaginga amaka kikyangu. Nze nkubuulira kikyangu. Osobola okutuula wansi n'omanaginga eggwanga. Omukazi n'abaana ne bakulema. Mirembe njogera siri mu kulimba. Bantu bangi betulabye ab'amaanyi balina ebitiibwa, balina sente, bakulembeze mu bifo ebya waggulu, but their families are 100% dead. Olwekyo bino bintu si bya mundu olw'okuba nkuba nnyo mundu kaakati olw'okuba nyambala kombati, olw'okuba ntambulira mu mmotoka ennene, olw'okuba bino bintu si bye bitambula bwe bityo. Kino ekintu ky'amaka n'obufumbo kyetaaga emotional intelligence esinga okubeera eya waggulu, esinga n'okuddukanya eggwanga ne LC n'obwakabaka obulamba. It's not easy to have a home and you keep it. Kubanga kyaviira ddala eri Katonda. Kati watu naakweteekateeka mu birowoozo birakula, tonnaba kuqualifyinga kuyingira mu Christian courtship. Ekyokubiri, abantu abayingira mu Christian courtship bateekwa okubeera nga batwala obufumbo okubeera ekirabo. It is a gift of marriage. I'm saying a gift. Waliwo n'ekigambo kinjagala nsomeko. Si bwe kiri bannange. Ngero sura 18 Eninyiro 22 wali ebigambo byesaagala kubuuka. Ngero 18:22 alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja okuva eri Katonda. Abantu bonna abaagala okuyingira Christian courtship bateekwa okubeera nga batwala obufumbo ng'ekirabo ekiva eri Katonda ate nga kitukuvu. Kati bw'obeera eyo ng'ogenda kuyingira courtship mu bavubuka ab'ekkanisa n'abalala, naye ng'obufumbo tobutwala nga ekirabo b'ekintu ekiri sacred ekiva eri Mukama, you are not yet ready. That's why abawala mubba babbe, abavubuka babeera omuwala abba mubbe,
mulenzi nabba mubbe kubanga tamanyi nti ekigambo kibayita obufumbo kiri sacred kya kitiibwa kitukuvu kati omuntu atanaba kutegera bufumbo mu ngeri eyo waliyo abaana abawala batalaba bufumbo mu ngeri eyo yo obufumbo abumanyimu kimu mpaayo omubiri gwange ne bampa ekisumuluzo ky'emmotoka kampeeyo omubiri gwange bansasulire wensula kampeeyo omubiri gwange omusajja andabirire noonya omusajja alina sente omugagga alina byonna bukizoke tewali tabbu kunoonya musajja afaanana bw'atyo naye ekyokuwa ekifaananyi nti omuntu bw'abanga ekiruubiirwa ekigenda omuyingiza mu courtship kunoonya anaamulabirira kunoonya musajja mugagga n'amwambaza byatayambalangako anaamuliisa emmere eyamulemedde okulya ewaabwe kitegeeza nti omuntu oyo obufumbo tabulabanga kirabo kiva eri Katonda kitegeeza nti omuntu oyo obufumbo tabulabanga kintu ekitukuvu kitegeeza omuntu oyo obufumbo abulabanga ekiddukiro kitegeeza omuntu oyo atunulira bbaawe n'amutunuliranga ekitongole ekigabirizi ky'obuyambi kitegeeza nti omuvubuka abeeraawo nga yekyayita obufumbo kubanga bamalaaya bakoye kudangatanga nena akukoye kakati kasalewo lumu olwokuba nti bimutamyetamye abikoyekoye anaga nti nedda kati olwokuba mbikoyekoye kakati kansalewo lumu era nga nsalawo lumu nfune omukazi ngoli obufumbo bulabiramu ekyo kyokka kyakufuna gwanebaka naye mu Christian courtship tugamba tonnaba kutuuka kuyingira kukwanagana kuno kuvaamu amaka paka ng'okkiriza nti amaka kirabe ekiva eri Katonda ate nga kitukuvu ekyokusatu oteekwa okusinga n'omuntu eyeeteeseteese okukkiriza okulungamya kwa Katonda mu nsonga ez'obufumbo wateekwa okubaawo omuntu eyeeteese okusisinkana okulungamya kwa Katonda bavubuka si bangi abagala okuyingiza Katonda mu bintu bino era buli wemwogerako mu bintu bino laga naye kati atuzizza ate mu bya ddiini tuli ku nsonga za muhabbati ate aliisa ensonga za ddiini webale taata naye kankutegeeze bayibuli egamba Katonda kwagala muliye mwe kusibuka ne kulyoka kubuna kyokka ate okwagala okuli mu maka kutekukufaanira ddala okwagala Katonda kwalina eri omuntu bayibuli kyeva egamba nti abasajja mwagale bakazi bammwe nga ne Kristo bwe yayagala ekkanisa abakazi muwulire babba mmwe nga n'ekkanisa bwewulira Kristo tosobola kujja Katonda mu equation ya mukwano kubanga ekyo amaka kye gakola ki-imitatinga kikopa ekyo Katonda kyakola eri ekkanisa ye kyengezaako okugamba kati omuntu yeteekateeka okuyingira Christian courtship ng'ayagala okugibeeramu agiyingiremu ebbanga lyonna asobole okugyamu amaka naye ng'obulamu bwe nkiddamu naye ng'obulamu bwe tebulina readiness ya kuyingiza Katonda mu nsonga zino omuntu oyo aba tasaana kuyingira naye mu nsonga za courtship wegendereze nnyo omuvubuka akwogereza era akukwana naye nga temusabangako tayinza nakugamba nti akatundu ka manda aka lesoni kabadde kagamba bwe kati tasabangako saala mukafiri awedde emirimu obukafiri bumukunyuuka nako ekkanisa tamanyira gyetunula kyokoli mu kuteekateeka Christian courtship era mwagala kuzimba bufumbo n'omukafiri onsonyi okozesa ekigambo ekyo naye kituufu mu Christian courtship tetuzimba bufumbo n'abantu batanoonya Katonda mu kye bakola kati omuntu atanoonya Katonda mu kyakola agenda kukugasa ki gwe omukristaayo ayagala okuzimba amaka amalungi manye ebintu bino bikaluba nnyo era bangi tuga nti bannange that is the ideal manyi lecturer wange yansomesa ku university ayina ebigambo byakozesanga ideal and reality wekiyita ideal nti musumba byosomesa it is the ideal mu bufunze ekyo kye tuteekwa okukola naye reality etugamba kino nyendozi bivudde mu reality mubirabye anti kyeŋŋamba ekiŋŋamba
bugula sino tracker oba ka erifu oba forward ne bakugamba njitike tani bweziti, that is the ideal. Noga nti zino wakwade bagamye nti natwala tani 12 zinda kujitika tani 18. Ye reality, it is okay. Naye motoka eyo gyotika tani 18 bw'obanga obadde wakugivugira emyaka 15 nobanga ogitika 6 excess tons nkukakasa togenda kugituusa myaka 5. Ebyo biva mu reality. Kyengamba mbadde nkwakyakulabirako ekyeri bavubuka bangi mugula boda pikipiki ezo kuba bali abazikola bazikola kutikka bantu okusinga emabega si za migugu, bazikola nga za kutikka bantu era nga bakimanyi ne sepulingi ze baziwa n'amaanyi ga yingini nga bo bamaze okibala nti ekinene nnyo pikipiki kyeyinza okwetikka kilo nga 2 wakati w'ekikumi5 ne kilo 2 ejja kutambulira awo. Akati yolinga jja ngaddira pikipiki ng'agisibako obusawo bwa seminti 6 kilo 3 nga tene yeegatta kuli. Ezo bajaji eyo gyotisse bwotyo tosobola kugitikka bwotyo n'ogiwangaaza neweza emyaka 2 ng'ogyagivuga. Egenda otuuka mwaka gumu nga n'obukadde obuyite tebabukuwa. Ideal versus reality. Bino byenjigiriza, it is the ideal, but it is the right thing. Oyinza okusalawo reality oba ekiriwo kitekinge control. Naye bivuddemu ndowooza mbirabye. Ate amaka gakyawangaala. Ebivuddemu ndowooza mbirabye. Olowooza gakyalina essanyu. Olowooza gakyalina emirembe. Abantu bagabeera mu bubeezi kutuukiriza mukola abamu lwa status abamu talina gyadda. Kati omukazi namuwasa ye naamugoba ntya. Kanisa enaawulira etya nga nkoze bino. Bye bisigadde kati okuumirawo amaka. Naye nga tewakyali kirala kikyayinza kugakuuma na kuganyweza kugabeezaawo. Lwekyo muganda wange ne mwannyinaze bino byenjogera bikulu. Oyinza be disregardinga nga nti kale bye biteeka okukolebwa naye nakino kituufu naye bigenda okuvaamu ebyo tosobola kubyewala. Kale no kikulu nnyo mu Christian courtship. Womanyira nti oli ready nga weetesitesa okukkiriza Katonda yeetabe mu kye mugenda okukola. Ekyokuna, you have to be ready about commitment in a serious relationship. Bw'obanga mu bulamu bwo tonnaba kuwulira nti oli mweteefuteefu okukola okusalawo kiddamu. Bw'obanga mu bulamu bwo tonnaba kuwulira nti ndi mweteefuteefu okukola okusalawo mbeere mu nkolagana n'omuntu ebbanga lyonna, olwo Christian courtship tosaana. Tosaana kuyingira mu Christian courtship kubanga tetekugwana kugibeeramu. Lwaki oyinza okuyingira mu kukwanagana nga tetoli mweteefuteefu kola ndagaano ya bbanga lyonna? Avubuka bali eyo ndoza mumpulira nammwe abaana abawala oli mweteefuteefu okukola endagaano y'ebbanga lyonna. Kutandika kwekusa ku bintu byakwanagana boyfriend girlfriend sweetheart nyonyonyonyo juisi wange kokonati nga bakutandika kubeera mu bintu ebyo. The question is, are you ready for a serious relationship? Oli mweteefuteefu okukola commitment ey'ekiseera kyonna. Kale nno ekibuuzo ekyo n'ebirala bikulu nnyo abantu okubimanyamu n'okubitegeera. Bw'oba oyagala okumanya nti kati Christian courtship I'm ready, oteeka okuwuliramu gwe ng'oli ready okukola commitment. Kubanga obufumbo bw'ekikushitaayo, bufumbo Katonda bw'ayagala, si bwa kaseera katono. Obufumbo Katonda bw'ayagala bwa kiseera kyonna. Obufumbo Katonda bw'ayagala bwa budde bwonna. Obufumbo Katonda bw'ayagala bwa bbanga lyonna. Kati oba toyina readiness ekuyingiza mu nteekateeka ya bufumbo eyo, njagala nkutegeeze
oba okoze kikyamu. Bano bavubuka banjagalako bwagazi, njagala kumukwatako bukwasi, njagala kumulaba bulabi, njagala kumumanya bumanya ngende. Abavubuka bafaanana bwe batyo nga mulina ebigendero bifaananako bwe bityo, temunaba kubeera beeteefuteefu kuyingira mu kye tuyita courtship. Mukyali mu mboozi zammwe, mukyali mu byammwe, mugenda kweyonoonesa, mugenda kwonoona sifiya yonna ey'ekigambo ekiyitibwa amaka n'obufumbo. Munaagenda okutuuka okukola okusalawo okutuufu nga tekyalina ayinza kukukola nammwe. Abamu beera mu mbeera eyo ne muyisa n'ebiseera. Abavubuka abamu bazibu nnyo, abeera mu mbeera eyo n'ebiseera ne biyita ne biggwawo. Alina ono wiiki eno neggwa n'atono, n'akwata omulala n'atono, n'akwata omulala n'atono, n'asula ono n'ayolono, wali abavubuka bafaanayo bati, abawala n'abalenzi. Ninaava ku kambasi nga bannabavubuka 15 buli mwezi abadde na mulala. But I want to tell you, weekoze akabi akatagambika, weetadde mu bulabe obutannyonnyolekeka, oyonoonye sifiya y'ekigambo ekiyitibwa obufumbo. Ogenda kubeera mu kabi kanene mu biseera ebijja mu maaso. Mu Christian courtship tetuyingiramu n'abantu bonna bataliredde kukola commitments. Abantu abataliredde kumalirira kwewaayo kola commitment ntuufu. Tugenda kuzimba ebigambo bino neera nga tuyiga. Twongera okumanya Katonda ki kyatwagaza. Alaba omukazi okumufumbirwa, alaba ekirungi, era afuna okuganja okuva eri Mukama. Naawe kyenjagala otandika olwaleero muvubuka gwe, ofune okuganja okuva eri Katonda, otandika okubeera omwerufu, omwanjulukufu, ow'ebiruubirirwa ate n'ebigendererwa. Ekyo kijja kukuyamba nnyo nnyini ddala okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe weetaaga okutuukiriza ng'omuvubuka. Nsaba Mukama akuwa amaanyi, nsaba Mukama akumpeera ennyo omukisa, nsaba Mukama akunywereze ng'omuvubuka, osobole okubeera n'ebintu ebyenjogeddeko bibeere ebiruubirirwa bye bituufu mu kutuuka ku nsonga eyitibwa amaka awamu n'obufumbo. Nkujjukiza osobola okugoberera birala byenjigiriza emabega ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Ate ekiseera kye kimu osana ogoberera programs zino live ku Hope Channel, YouTube channel ya Hope Channel Uganda. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa, era nsaba Mukama akunyweze nga weetegekera Hope for Africa event, njiri ey'amaanyi ate nnyuvu, genda kutandika nga 3 panga ennaku z'omwezi 16 wano wennyini ku Hope Channel. N'ebifo byonna gy'ogenda okubeera enjiri egenda kubeerayo. So nsaba tweteekereteekere ekiseera kino, Mukama akumpeere nnyo omukisa. Katusabe. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tukwebaza okutuwa ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Ekiseera kyo n'okwagala amu n'emirembe kabibeere wamu naffe, bitambule naffe okuva leero okutuusa